Atenderezwa gurumiswe oishitafe tonda ne mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabwo mbogombogo chewagula elizala enkambwe gwakasigwa kuzikira balamusizako bachika namwena abampuliza mbitibya mu benjawulo twebaza kitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajaja fe mbitibya mu benjawulo nate kurakadde kano ke tulimu akokukyusibwa kwensi yaffe ey'omunda wepo ne yawabweru. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakuddemu. Gatuna kubeera nga tutandika omusomo gw'olwaleero mbadde nsaba tukole practice eno okusobola okubeera nga weggulirawo etterekero lyo gwenga omutonzi okuva eri omwoyo wo atudde waggulu w'omutwe gwo ng'okola bino wammanga. Ekisooka we waterekerwa kye twandiisenga enkolagana zo oba emikago gyo gy'oyina ne bakatonda mu bulamu bwo obw'enjawulo bw'ozze otambuliramu. Mu ngeri eno nkusaba sa ebikoowe byonna by'oyagala oba bina oba bitaano ng'olaba oyingiza ekitangaala ng'ofulumya ekizikiza. Kino kikole mu nnamba yonna gy'obeera oyagala. Obeera omaze, then laba nga oli kakulengeko akasooka akamyufu akali mu kifo ekya obukyala oba obukazi wewali akakulenge akasooka akayaka langi emyufu. Labanga kakanyo era okageze kakolemu nga leeta U kasobole okubeera nga kasaasaanira omubiri gwo gwonna. Kakolemu leeta U nga woolaba ebifaananyi byenkozeseza mu musomo guno biraga obukulenge position eyo gye buli naawe teebereza nga okiraba kiri mu nsi yo. Ye omwoyo Omutukuvu asoma birowoozo byo then akola ki abajja kikola nga ye kubanga jjukira obukulenge bwo buno buli mu dimensions oba ku mitendera egya waggulu y'ensonga lwaki we bakooperatinga wano badokita babeera tebasobola kubulaba. So gaziya ekitangaala ekimyufu okiwulirize nga gejja era nga kiyakaayakana mu kakulenge kaako. Then womala jja ebirowoozo ku kakulenge ako dda ku kakulenge akokubiri akali mu kkundi lyawo wansi w'ekkundi lyo oba mu kiwato kyo nga kana kakulenge kayaka langi eya orange. Langi eno labanga eyaka nnyo era emale okole leeta eya U mu kifo ekyo olabe nga langi eyo esaasaanira omubiri gwo gwonna awo wekali. W'omaliriza dda ku kakulenge akokusatu akayaka langi eya yero. Langi eya yero labanga nako kayakaayakana era kayaka nnyo then omale okakolemu leeta U mu mubiri oba mu kifo ekyo weekali kasobole okubeera nga kasaasaanira ensi yo yonna oba mu kifo ekyo weekali. Then womala dda za ebirowoozo byo kakulenge akokuna nga ke kakulenge akali opposite n'omutima oba ku kifuba kyo nga ekifaananyi era wekiraga nga wetuzze tusoma emabega. Then laba nga kayaka nnyo mu kifuba oba langi eyo eya green oba kiragala ng'eyaka nnyo mu kakulenge kako ak'ekifuba kasaasaanye leka laba nga kakola leeta eya U. Okitegera? Then wovaawo dda kakulengeko ak'okubulago akayaka blue ow'amazzi nako labanga kayaka nnyo then kakolemu leeta U okawe obudde okawulirize.
then womala za ebirowoozo byo kakulenge ak'omukaaga akayaka blue omukwafu ennyo oba osobola okukozesa kyetwandiise indigo abeeranga blue owa kikuusikuusi naye ng'osobola n'okukozesa dark blue mu kakulenge kano labanga kayaka nnyo then olabe nga okola letter U mu kifo ekyo okubeera nga ekitangaala ekyo kiyasaasaanira ekifo ekyo akakulengeko we kali ako then womala dda ku kakulenge ak'omusanvu akali waggulu w'omutwe gwo nga kana kakulenge kayaka langi ey'akakobe ow'amazzi eyo gye bayita engule ye oba enguuvu yo gwe ng'omutonzi laba nga kayaka nnyo era okole leeta eya U mu kifo ekyo ekyakakulenga ako ng'oba woba ng'oli awo weetegekere okusobola okubeera nga ova mu mubiri gwo then oyingira wabweru w'omubiri gwo nga naye oba okyali mu jjiiryo kubanga jjukira ejjiiryo lirimu obukulenge 12 kati twala akadde nga oli ku kakulenge kano ak'omusanvu akayaka violent oba akayaka kakobe ow'amazzi kawe obudde malako k'obudde awo nga okawuliriza jjukira bino byonna obikola ng'oli mu kifo ekikkakkamu then ng'oli wano labanga okkakkanya ekitangaala kino ekibadde kiyaka ennyo kikkakkanye kikendeere kiyake kifuuke akaweke akatono naye akaweke kano kafuule akazaabu we kafuuka akazaabu leka kayingire akakulenge aka white akatuulamu omwoyo gwo bwe bumanyikidde ng'obwa musoke then kagende kayingire mu nsi eyo oba mu kakulenge ako then okakomyewo okitegera oba wobeera toyagala kukikola kino then wuliriza nti ng'ovudde mu kakulenge ako ak'omusanvu dda mu kakulenge akawa bweru w'omutwe gwo akali inchi nga 6 okuva ku mutwe gwo nga keeru nga kayakayakana wuliriza enjakayakana yaako era olabe nga weggulirawo eri entegeera y'omwoyo gwo n'eri amaanyi agava mu kakulenge ako tosuubira oba beera nga toyina kintu kyonna ky'osuubira kubeera nga okiwuliriza naye gwe ky'oba owuliriza manya nti nno kiyinza obutafaanana na kya mutonzi mulala wobeera nga toyina ky'owuliriza beera nga okontinuwinga buli kiseera ng'okikola then ojja kubeera nga weggulirawo eri ebyama byo ebyobulamu bwo ow'emabega ebyo binaakuyamba okusobola okubeera nga okula weewaawo nga tugenda ku mulamwa ogwa Lwaki omutonzi omutukuvu Yesanga nga yeetaaga okusamira nga azze mu mubiri weewaawo bajjajjaffe bazze batugamba nti tuli mitonde oba tuli myoyo emitukuvu egitabeerangako myononefu era nga tuli batukuvu era nga ebintu byonna bye tuzze tukola tebitufuula kubeera boonoonyi nedda era mu butuufu ffe nga abatonzi mu kujja mu nnyama tetulina kubeera nga tusamirira kubanga tutuukiridde naye ku lw'okubeera nti ebbanga lye tuzze tujja okubeera nga tuyita mu bulamu obw'enjawulo tuzze tukola ensobi ez'enjawulo mu kukola ensobi ez'enjawulo oba oyina okukomawo mu mubiri osobole okubeera nga otereeza ebyo by'obeera wakola oba byeweera wakola mu bulamu obw'emabega bino ebintu tebikolebwa mu bulamu ng'ozzeeyo bikolebwa mu nnyama kubanga mu bulamu ng'ozzeeyo omwoyo gwo gutuukiridde guli all knowing gumanyi buli kintu kyonna naye akakunizo kali kwa kufuuka endabirwamu ey'omwoyo gwogwo mu mubiri
oyina kufuuka ndabirwamu y'omwoyo gwo mu mubiri yeekakunizo kwe kukola eggulu ku nsi kubanga ggwe kennyini ng'omutonzi woddayo ewaka gibeera ggulu lyo. Okitegera? So obulamu obungi bwozze otambula ensobi ennyingi zozze okola okitegera ze zikuleetera okubeera ng'olina okukomawo otereeze. Okitegera? Ebyo byozze okola mu ngeri eno n'okomawo n'osigazaayo ke tuyita kafaseti oba omuzimu gwo n'okomawo gutereeze. Mu kutereeza oyinza ate okwesanga nga ensobi ate ze wakola ate oyongeddeko. Okitegera? Mu ngeri eno ate era n'owesanga nga era ensobi ezo zeeyongedde ate ku ndala omuzimu ogwo nagwo n'ogulekayo n'okomawo. Okitegera? Kati kankuwe example mu Katonda munange. Katugambe nti nno lifetime emu obanga wakajja emirundi ng'esatu. Lifetime ezasooka wakola experiences nyingi manya ennungi ne zitambula bulungi naye ng'otuuka ku mulundi ogwokutaano kubanga jjukira ng'abatonzi tukula out of experience mu mubiri si mu nsi ey'emwoyo mu nsi ey'omubiri. Kati mutuuka ku mulundi ogwokutaano olwana n'omuvubuka mu kulwana n'omuvubuka omutta atuuka eri akulinda watuuka okulinda okukola ki okubeera ng'osasulira okufa kwe. Jjukira ng'omutonzi buli kintu kyonna ky'okola w'obeera tokisasulidde mu bulamu buno okisasulira mu bulamu obuddako. Akulinda akugamba nti mu myaka nga bwegiti myaka nga 25 gye wanzitiramu nange nnyina okusisinkana n'enkutta. Naye nga tonaana kuweza myaka 25 oyinza okwesanga nga mu 18 waliwo gwosse n'odduka. Waliwo n'ow'okulala gwosse n'odduka. Ne weesuula mu kalippo ak'ekizikiza ate ak'ebintu ebirala. Okitegera? Oloze okoze ebintu byonna eby'enjawulo jjukira buli kintu kyonna kikuddira. Kitegera? Oba katugambe nti obaddeko ate n'omuzadde oyisizza omwana w'omujjawo bubi. Kitegera? Then otuusa fayiro y'engeri nga we wagitegeka, then giwera emyaka 25 oli akusanga banja lya mwenge liggwa na mwenge ng'akutta ng'asasulira liri ensobi ejje wasookerako okujja. Naye ate mu kujja weeyongeddeko ate enzikiza endala gy'olina okubeera ate ng'osasulira mu bulamu ki obulala. Mu ngeri eno omutonzi weesanga nga weesudde mu bulipo obw'enjawulo. Mu ngeri eno emizimu gye emingi katugambe giri 10 oba giri 100 oba giri 1000 gy'ozze osuula gituula nga yeeyo gw'oyita jjajjaawo gituula gigamba tukoze tutya pulaani okulaba nga tuva mu kalipo kano ke tuzze twesuulamu. Kitegera? Kubanga tuva mu atom nga atom be bajjajjaffe nga be bajjajja obwakabaka omusanvu obukola obutonzi bwonna. Emizimu gino gituula egijjo ggwe kennyini egiri mu 100 egiri mu 10 egiri naye nga gibeera mingi. Osobola n'okuweza omutwalo omulambo ogw'emizimu gyo. Naye kino kibeera kikendeeza ekitangaala mu mutima gwo kubanga buli weetoolako kiringanga kubeera n'ekibanja. W'obeera n'ekibanja nga kya eka namba n'obeera nga buli kiseera obeera okitundatundako kisigala kye kimu. Kati n'ekitangaala kyo mu mutima kikendeera. Mutuula mugamba tukoze tutya okulaba nti twejja mu kalipo kano ke twesuulamu ebbanga eringi lye tuzze tweyubula. Abamu ku mizimu gyo giri mu makomera, abamu baayita bwe bityo, naye abaayita balina okukwasizaako ku bana abalala. N'omwoyo omutukuvu waali n'omulongo okulaba nti nno overseeinga buli kintu kyonna emizimu gyo gyonna gino egiri wansi kye gikola oba gye girina okubeera nga gikuyambako ggwe ali mu nnyama. Jjukira ali mu nnyama yekka ke kawenda kokka k'oba oyina okusobola okubeera nga oggyawo obululumu obwo ow'emabega. Okitegera?
awo nga muteesa nga mugamba ha banayi tukoze tutya katugende tusabe obuyambi okuva eri bajjajjaffe oba okuva eri obutonzi oba bakatonda bannaffe betwavaamu nga mutuukirira jjajja Ndawula nga mugamba jjajja oba katonda munnaffe oba taata waffe mu mwoyo tusaba obeere nga wetutuuka muganda waffe ono oba ffe abatudde mu nnyama nga tugenze atudde mu nnyama oba gwe tuyita omwoyo omutukuvu tusaba jjajjaffe Ndawula otuyamba okusobola okubeera nga otugirawo ekizikiza kino ne bajjajja bonna b'okola nabo ng'agamba nti kaale kati jjukira olina okufunayo n'owookubiri ng'ogamba mu wookubiri then n'otuukirira hayiraka endala ey'okubiri kubanga olina okulonda emisambwa ebiri egirina okubeera nga gikulira naye tekitegeeza nti n'egiri gyonna emirala tosobola kubeera manya tolina gitabaalamu kubanga jjukira atom kitegeeza ekintu kyotasobola kwawula then ng'olonda department bbiri ng'ogamba okay Ndawula jjajja Ndawula then ne Kiwanuka oba jjajja Bulamu ne Mukasa oba jjajja Kibuuka ne Ddungu oba Muwanga ne Gundi bwe bityo gwe kennyini pulaani eyo gikola mukola bwoti era obalagira n'obalagira nti wekatuuka akaseera bwe kati munkole bweti nsobole okubeera nga nzuukuka mugezeeko okulaba nti mujja kujja baalyange mumpe ebirooto bwe biti mumpe bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nga n'emizimu yo gino wegikugisetinga ebigezo ku ebyo byonna by'oba oliko okusobola okubeera nga bakuyambako mu ngeri eno jjajja gwe kennyini gwe wawawa olukusa atandika okujja okujjukiza kubanga jjukira ye mwoyo gusobola okwekubizaamu guli bwantu wonna ng'atandika okukuwa obubaka ng'atandika okukola ki nga gw'olowooza nti nno bakutawaanya naye gwe kennyini ye gwe wabyekolera kubanga okuyaayana kwa buli mwoyo gwonna kubeera nga gukula era ebiseera ebimu baganda bange oba tomanyi oyinza n'okwekolera n'ogamba nti nno amazima obululumu obw'emabega bwe mbadde nabo buyitirivu lifetime eno kanzije naye njagala wembeera ntuuse mu myaka bwe giti ndaluke towakana kisoboka ne bakulengera kasere oba ne bakukola ekintu bwe kiti n'olaluka nga naye oyina ekintu ekino nga wakiwandiika gwe ng'omutonzi tekigaana nti nno waliwo abasobola okukuloga fine ekyo kisoboka waliwo abasobola okukuloga eddalu naye era nayo baba bagenda disasulira mu bulamu obuddako kyobula nti nno ng'abatonzi tulina okubeera abeegendereza obutalamula oyinza okulowooza nti nno omuntu oyo ali bw'ati ne bw'ati naye ng'ayina amabanja ge g'asasulira either ate ng'oba waliwo kale yamukola ekintu ekyo naye bw'abeera yakimukola naye ajja kisasulira mu bulamu obuddako bw'abeera nga tabusasulidde mu buno bw'aba alimu kino kigenda ne mbafumbo oli musajja oli mukazi manya nti nno gwe nga gwe otuddemu obwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo ebintu by'oyisa mukazi w'olunaku olwaleero w'ova wano ogenda kukomawo nga mukazi osobole okubeera ng'obisasulira oli mukazi ebintu by'oyisaamu bbaawo olunaku olwaleero ogenda kukomawo ng'oli musajja ng'olina okubisasulira ky'osiga ky'okungula so yengeri gye tuzze tuzaalamu obululume n'okuzaala ekizikiza n'oweesanga nga obwetengeredde bw'omubiri gwo ogw'ekitangaala mutono okusinga ku kizikiza kyo gwe kyoyita sitaani naye nga tobeera sitaani nedda kubalansinga maanyi gano abiri ag'ekitangaala kyo n'ekizikiza kyo kitegera so y'ensonga lwaki mu mugigi guno ogwa Iron Age oba omugigi ogw'ekizikiza the Dark Age tuba tuyina okukozesa emikolo okusobola okubeera nga tuzaawo obwa tujjukira n'okugyawo obululumu obwo bwe tubeera twesuddemu
era oyakuba oba bajjajjabo yeggwe kennyini yegwe abawa permission kubanga oli mutonzi nga tonnaba kujja wabawa permission n'obagamba munkole bwenti ne bwenti bwekigaana munkole bwe muti ne muti wekikaana neera bisobola okugaana n'oddayo ate era n'oddamu ne weekola ki this time okomawo n'ekigezo ate nga kizibu nnyo okusinga ne wekibadde emabega. Yensonga lwaki bajjajjaffe batugamba nti ebigezo biba bizze tetwebyepena tukkirize buli kigezo ekijja mu bulamu obwo buli challenge ebeerezze mu bulamu obwo weebuuze ggwe ng'omulongo Wasswa weebuuze nga ggwe nga Katonda teekawo erinnya lyo kiki kyenjigamu mu mbeera gye mpitamu embeera gye mpitamu nje andolingira mu mutima okitegeera byebyo ebyokuyiga ebyatuleeta ffenna ng'emyoyo okusobola okubeera nga tujjukira nti tuli kwagala si kunoonya kwagala. So yensonga lwaki tusamirira baganda bange osamirira nga yeggwe kennyini wakikola okusobola okubeera nga wejjamu enzikiza eyo kyova olaba nti n'obusamize kitegeeza light working omuleesi w'ekitangaala. Kubanga bali abakuyambako be bakola ggwe jjajja bulamu ali munda mu ggwe jjajja ndawula ali munda mu ggwe jjajja lubanga ali munda mu ggwe jjajja kitinda ali munda mu ggwe kubanga abo abaana be bakola atom nga entandikwa yaabwo ye maama ne taata then ne bazaala abalongo. Kati ogamba otya nti nno wobeera ng'omanyi nti nno the smallest unit of matter is an atom. Kati ogamba otya nti nno toli lubaale ng'abamukola lwe lubaale. Elements eziba ziddako is just a composition eya atoms zino then nezikola elements ey'empewo ey'omuliro n'ey'amazzi olaba then sekiriba kyattako n'ava ku bulamu kitegeera then ndawula n'akola obwebbanga. So ffenna tuli bumu ffenna tuli balubaale oba okkiriza oba tomanyi oba olimanya mu bulamu obuddako nti oli ekyo. Era ensonga lwaki weeseetingira ebigezo okusobola okubeera ng'osamira oggyewo ekizikiza kyo yensonga lwaki osaba obuyambi okuva emyoyo egyo then gijje gikuyambe okusobola okubeera ng'okola kikubanga be bakola ekitangaala ye atomu ne elements ezikola ng'omutonzi. Kati obwakatonda obusatu bweze ye compositions neza atomu ye musoke kiwanuka ne mukasa be bakatonda abasatu gye bayita trinita eri mu mubiri gwo naye tosobola ate nayo jawula ne bali ate abakola atomu kubanga bano just composition yakiri. So tuli bumu ffenna toyawukana na jjinja toyawukana na nkoko toyawukana na muti toyawukana na buloka ne just vibrations zo kubanga wobeera ng'onoonyerezera ng'obuuzizza bajjajjaffe n'obuuza engeri wajja oyise ojja kwesanga ng'eyo yonna oyiseeyo era nja kyekituufu watandikira mu element wajja n'ofuukamu obuwuka n'ojja n'ofuukamu enjuki n'ofuukamu ebinyonyi n'ofuukamu ogenda okola bw'oti ogenda involvinga ng'omwoyo mu forms ez'enjawulo then paka wootuuka mu bw'obuntu obw'obuntu yeri wewali complexity kubanga omutonzi aba atandise okubeera ng'ayawula kati awo wewasinga okuzaalibwa nnyo obululume kubanga omutonzi abeera afunye amagezi. Kati muganda wange funa okutegeera n'okumanya nti nno okukola lubaalewo yeggwe weenunula nga newankubadde waliwo abalala mu bwomu bwe tutambuliramu ffenna ng'emyoyo b'obeera onunula naye oyina emizimu gyo mingi gy'onunula nga ggwe
era kano kakisa ku kweyubula kw'omwoyo gwaffe okusobola okubeera nga odissolvinga n'okugyawo obululume bwonna bw'obadde nabwo wokkiriza n'otegeera n'omanya nti oli Katonda era n'otambulira mu ekyo n'oyita obuyambi bajjajjaffe ng'obawa olukusa buli luvannyuma lwa ssaawa 24 okusobola okubeera nga bajja bakuyambako okutereeza ekyombo kyo. Guno omukisa tegujja buli kiseera, gubeerawo buli luvannyuma lwa 7.5 planetary level. Oba si kyekyo ng'oba oyina kulinda emitwalo I think ndowooza 13 oba 22 naye abo babeera very rare. Omwagalwa, twesuubiza nga tetunnaba kujja mu mibiri gino okusobola okubeera nga twekwatako, tusobola okubeera nga tukomekkereza ekizikiza kino, tusobola okubeera nga tudda mu bumu. Otegeere nti obadde obuzungu, obadde ebuchina, obadde ebuyindi, omulabewo si muyindi, omulabewo si muzungu, omulabewo gwe kennyini weezuule, kubanga eyo yonna gy'osonga ennwe gy'ogamba nti nno be baakola simanyi naddala ffe Abafirika nti be baadizayininga ebyo bye twakola ki, gwe kennyini waliyo, ekitegeeza nti wabidizayininga. Weesonyiwe, sonyiwa, genda maaso, kubanga ebyo eby'obuteesonyiwa bye bitukwatidde mu nsi ey'ekizikiza, bye bitukwatidde mu nsi ey'obutazuula amaanyi gaffe n'okubeera nga tetukulaakulananga myoyo. Okitegera, bangi kummwe muyina obuzibu bw'okusonyiwa nti sisobola kusonyiwa. Fine, oli mutonzi naye olituuka n'okikola. Ate mu kusonyiwa tekitegeeza nti n'ogenda otuukirira omuntu. Nedda, gwe musonyiwe, ekikulu kubeera nga w'oba osisinkanye omuntu oyo tokyawulira bulumi bwonna bwe wali oyina emabega, oba tokyayina mpulira yonna eri negative mu muntu oyo, naye tekitegeeza nti tojja kujjukira ekyo kye yakola. Naye mu mutima gwo nga ne w'obeera omusisinkanye tofuna bukaawu bwonna, kye bayita okusonyiwa. Then kiri kyeyobeera wakola kye okijjukiranga kyakuyiga. Ate okusonyiwa kuno si kwa bulamu buno bwokka, naye n'obulamu obw'emabega, obutali buno bwokka, obulamu bw'ozza otambula ng'omusajja n'omukazi. Yensonga lwaki nkujjukiza nti jjajjaffe Namuzinda yatugamba buli nnaku nga tukolezeza kando tumukowoole. Jjajjaffe Namuzinda, osobola okubeera nga osaba ekisonyiwo ku lw'olugendo lwo, osaba ekisonyiwo ku lw'omwoyo wo, osabye ekisonyiwo ku lw'abo bonna bw'okozeeko obukyamu bwonna n'eri ggwe kennyini, osaba ekisonyiwo ku lw'abo bonna b'olumizza mu lugendo lwo. Kitegera, emabega kati ne maaso, osaba ekisonyiwo ku lw'abo n'osonyiwa abo bonna abakulumiza mu lugendo lw'obwa Katonda bwo, ate naawe n'okola ki? Ne weesonyiwa. Okitegera, kubanga bajja kukulaga ebintu ebyokoze emabega ogambe nti ddala yenze yakikola, naye jjukira kano akakokkirizo kali ng'okyali mu mubiri. So webeera nga bakulaze nga wali mutemu, nga wali obanga yeggwe oba itira weggula, oba of course itira just ali mu family ya vampire, naye katugambe nti no waliwo history yonna ne bakulaga nga wali mufuzi ng'oli mutemu nnyo, teweekyawa, weesonyiwe, manya nti yali experience. Mu ngeri eno ojja kumanya nti abo bonna babikola kubanga bakyali bato, naawe wayitawo, baweereze ekitangaala, baleke batambule ku kkubo lyabwe paka we balisobola okubeera nga bazuula ekkubo lyabwe eggolokofu ery'okuzuula amazima gaabwe. Ffenna tuli batukuvu, kijjukire. Era nkujjukiza muganda wange, Katonda munnange, tewaliiwa kusinga, naawe tewaliiwo gw'osinga. Oli Katonda eyeetengeredde. Beera Katonda ekyo ky'oli. Funa akadde kakkanako nga bajjajjaffe we bazze batusaba buli kiseera. Tukakkanekoko, tuyingire mu yeekaalu yaffe,
tuyingire mu ssabo lyaffe nga gwe mutima gwaffe tusisinkane omwoyo waffe omutukuvu tubeere bumu wamu naye tukozese ebirowoozo byaffe okutunda ensi eyo gye twagala si ensi eyo eri wabweru wansi ddala ekonomi egenda bubi fine naye gwe bw'obeera ng'oyagala emanya ensi etalina ekonomi embi girowoozeeko gwe pondalinga ekyo ky'oyagala okubeera ng'otonda mu nsi bw'olaba nga ensi egenda ekulamu amalungu gwe tonda nature ejjuddemu green gwe gy'oyagala gwe gy'oba otonda ekisumuluzo kiri mundaayo tokkiriza kubeera bintu bya wabweru kubeera nga bifuga ensi ey'omunda tokkiriza abantu abo abali wabweru okusobola okubeera nga bafuga ensi ey'omunda kubanga ye gwalina ekisumuluzo ky'endowooza yo ye gwalina ekisumuluzo ky'omutima gwo salawo olunaku olwaleero okubeera nga odeeta essanyu eri obulamu bwo si kubeera kagologoosi eri ensi eno kubeera nga buli kintu kyonna ekigenze mu mawulire simanyi kino kijja gwe naawe n'opanikinga n'oweesuula mu kutya gwe kennyini ne weerwaza gwe kennyini ne weeretamu ne weetondamu ebintu nabagamba okuva mu lubereberye mu 2000 vampire zaatusiba akakodya nti simanyi ekiyinja kijja ffe nnyini tukikkiririzemu we tukikkiririzaamu tukitonda ne kitukuba kyali kisa ky'abajjajjaffe kitaffe tonda ne maama Namugereka kwe kulagira ne bagamba ne batushieldinga naye twali tugenda kwekuba dooms ezo kitegera amagadon zonna twali tugenda kubyereetako kubanga yeffe batonzi b'ensi eno we tuwera 51% ebintu ebyo bye bibeerawo naye kino kitandikira munda muffe nga tonnaba kugamba nti ensi eyonoonese sooka gwe weebuuze gwe toyonoonese gw'otuukiridde kati tandika olutalo munda mu gwe munda olwana olutalo ne luwangulwa munda mu gwe n'omulala n'akikola bwe kityo ne tuweza 50% tolengera nti tuba tuleese kitangaala mu nsi tolengera nga tuba tuleese eddembe n'eggulu eryo lye tuzze tukolerera okumala ebbanga lyonna okitegera so obeera ng'olowooza nti nno emizimu sitaani fayini oli sitaani kubanga emizimu gyo gye gibeera gikujjukiza okubeera nga mujjawo obululume bwammwe okubeera nga mukola ebyo bye mwali mukola okusobola okubeera nga mukendeeza ekizikiza kyammwe then mudde mu kitangaala kkiriza embracinge wambaatira ekizikiza kyo omanye ogambe nti byakola byaggwa okitegera fine bajja kulaga nga muganda oba omuntu oyo yali mukwano gwo mu bulamu bwo bw'emabega ng'akutta naye kati wooli musonyiwe genda maaso kubanga kati olina opportunity endala esobola okubeera nga oteebye emabega ebyo weeyongere maaso tewaliwo mwana tewaliwo na muzadde asanyuka kubeera ng'abeera n'omwana ng'asigala mu kibiina kye kimu taata waffe maama taata tonda ne maama Namugereka okuyaayana kwabwe ne bajjajjaffe bonna abataata mu biti byabwe eby'enjawulo bayaayaana okulaba nti batukuza y'ensonga lwaki batubalula ate nga yeffe nnyini yeffe tuba twabawa olukusa okusobola okubeera nga batukwata mu nsawo batukwata mu bintu eby'endwadde tujjukire missoni yaffe tujjukire nti omwoyo waffe ebiseera ebimu bakuteeka wansi ku kitanda ekyo osobola okubeera ng'ofunayo obudde obw'okwejjukira ofuneyo obudde obw'okwefumiitiriza ofuneyo obudde obw'okulowooza ku mwoyo wo otegeere omwoyo wo oyo omutukuvu era omusisinkane omanye nti nno yeggwe katonda w'ensi yo nga newankubadde kibeera kizze mu bubi naye kiba kikuyamba kubanga wobeera nga takutadde wansi ku kitanda buli kiseera ogenda kubeera ng'ogoba sente simanyi school fees biki naye waakuteekako wansi gwe kennyini ate nga yegwe weetadde wansi then ofumiitiriza n'omanya n'otegeera kiki ekyetaagisa okubeera nga kikolebwa mu ngeri eno ekitangaala ne kikomawo eri ensi yo n'oliva mu bulwadde kubanga ekikulwaza kyekizikiza kyo imbalances mu energy ezo zitulwaza ffe ng'abatonzi manya ekyama kino weewaawo n'ebigambo ebyo saba nkomaawo
atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mugwe akume.